Mu mawulire ge tuyinawo njagala tugendeko international fantastic mu Burkina Faso omukulembeze w'eggwanga lino omwami ayitibwa Ibrahim Traoré yakoze eki. Ibrahim Traoré I think agenda kubanga aweze emyaka 2 mu ntebe eno. Ibrahim Traoré yatandisewo kye tuyita Free House Project. Ogenda kumbuza Free House Project yekola etya. Ibrahim Traoré mu Burkina Faso ayagala by 2030 nga Burkina Faso buli muntu alina wasula. Njagala nkaddemu. Ibrahim Traoré agenda kuweza emyaka 2 mu ntebe ya Burkina Faso. Wabula ayagala by 2030 nga buli munansi alina wasula. Yatandise Free House Project nga azimba ennyumba ez'obwerere. Nkaddemu yatandise okuzimba ennyumba ez'obwerere buli munansi ayagala by 2030 nga alina enju. Imagine okuzimba enju n'abaleeta mwebake free of charge. Jabaita Free House Project. Yagenza okulaba nga omuwendo gwa street abantu abali ku street abasula ku street bangi. Nagamba kati mwe kantandiko bazimbira amayumba. Azimba buzimbi teri amuwa musala nti no webale kutuzimbira. Ne baba kuleta okuteekamu ate tazimba buno buyumba yumba azimba nyumba ziri solid sebo apartment. Natandika bera Burkina Faso. Yes, oli ku Yugi Updates TV ko sinzo bango tuliza era we bali kwekumira ku mayingo gano. Mukola kyamaanyi nnyo abali Qatar, abali Dubai, abali Saudi Arabia, abali mu UK, abali mu Canada, n'abali mu Asia, namwe abali mu Italy, abali mu Pakasa, mu Kazana, mwe bali nnyo naddala mwe ba freedom fighter abamu kubalwanira enkyukakyuka ebeerewo mu ggwanga lyammwe. Ne mukopa ebintu ne mujja ne muzimba eggwanga lyammwe newankubadde embeera gye mukoberamu ya bugubi ne tubebaza okola omulimu gw'amaanyi ogw'obutaweera okubanga musigala muyina omwoyo ogulumirirwa eggwanga lyammwe. Wabula gwe atanatwegattako kubiriza ogende wali wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otoyungako ddala bulungi nnyo. Kale kyewuunyisa okuba abakulembeze we bati abasobola okuba nga asobola okyusa ensi ye n'aleeta ekirowoozo ekiri beyond n'abeera ahead of all presidents n'abeera ahead abakulembeze bonna abamaze mu buyinza ebbanga eddene ne baleeta ekirowoozo kwegamba ekyongera ku bannansi ng'omukwano gwange ali eyo. Kyokka olaba wano abakulembeze be tulina be twandiwagidde abavaayo abameruka apya balina ku birowoozo ebya ku new ideas ne tuba nga tubasuula mu guluka nga tubakuba enkokola ne tugaana kwe gaffe bannansi ne tugaana obbayirawo omubiri okusobola okyusa eggwanga lyaffe. Bino ebintu byangu nnyo bisoboka ne mu ggwanga lyaffe kasita mubeera n'omukulembeze ng'ali determined ng'ali afuta kulumirirwa omwoyo gw'eggwanga nga tali afuta bya bugagga na kululinga kwegamba bannansi na kufuga bannansi wabula nga mukulembeze manyi okulembera kirala n'okufuga kirala ekyo musaanidde mukimanye. Abasinga bino temubyawula era mumulowooza mu nsi yammwe mulina omukulembeze. Kati waliwo ensi nga tezirina bakulembeze wabula nga zirina bafuzi just kutufuga kubafuga ne babafuwaayo awo obusente ne mugumira mu mbeera eyo naye nga abategeeza namwe musobola okyusa eggwanga lyammwe ne libeera ne lyeyagaza ne muleeta projects empya ate ne baziwagira. Wanaavaayo okuleeta project gy'abaleese banga egamba munnansi ng'eyamba eggwanga eyo bagirinnyamu enkokola sajja ne babyefubako ne bagyesibako. Ekintu ky'oleese kye beesibako gwe alina idea yaakyo, gwe alina strategy yaakyo, gwe alina ideologies eziyinza okitwala mu maaso. Abasajja ne bakiwamba ne batandika okifigitinga nakyo ne batandika okukolakola obusolosolo ne bakolakola obuntuntu okukakkana nga bakittatanye. Ekyo nakyo nga kigenze olwaki olw'okubanga bo balabanga project egenda okubayingiza omusimbi mu bulamu bwabwe so si kintu ekigatta ku nsi. Bannange ebintu nga bino byetufumirire nnyo ate era bye tulwanako tusobole okubanga eggwanga lyaffe naffe tulikyusa ndibaako nga mawanga amalala.